nga bayita wansi w'ekibiina ekibagatta ki Uganda Local Government Workers Union. Abakozi ba gavumenti ez'ebitundu bategeezezza nga bwe bagenda okukoma okukola olunaku olw'enkya singa gavumenti tevaayo ku nsonga y'okubongeza emisaala. Naye tugenze okuzuula ate nga bali abeekalakaasa buli lunaku ate be bafaako ne bw'owulira miitingi ze bakola n'abali abeekalakaasizza. Kati mwe mwawandiise nti bannange tulina kino ekizibu abo tebakola ki tebabafaako. So ne tugamba nti so bwe weebaka n'ow'ebbango bw'otowemukira okola ki ofa mpewo. Bano bagamba nti mu mwaka gwa 2018 waliwo endagaano gye bassaako omukono ne gavumenti mwe yabasuubiriza okubongeza emisaala wabula nga n'ebutuukidde leero tekinnakolebwa. Bw'otunuulira engereka y'emisaala mu bakozi ba gavumenti ez'ebitundu nga bw'eri, akulira abakozi ku disitulikiti yasinga okusasulwa so nga abakola emirimu egyalejjalejja ng'okulongoosa be basembayo okufuna entono. Akulira abakozi mu Kyokka afuna obukadde 2,369 so nga ayagala afuna obukadde 15. Amumyuka afuna obukadde 2,839 so nga ayagala afuna obukadde 14.5. Bannansi ku disitulikiti n'eggombolola bafuna emitwalo 21,332 so nga baagala bafuna obukadde 4.5. Baddereeva bafuna emitwalo 21,332 nga nabo baagala bafuna obukadde 4.5. Abayambi bonna gamba nga abalongoosa n'abalala bafuna emitwalo 18,766 nga baagala baddizibwe kakadde kamu emitwalo 7. Ennyumba kati entono ennyo omutali mazzi n'amataala ya mitwalo 10. Kati ekitegeeza omukozi ow'esente ezo oluzifuna bw'ati 10 ate nga kwezo ojja kwesanga nti bajjako ne pay as you earn. Ekitwewuunyisa ate n'owulira bali abafuna emiliyoni nga 3 nga ba MP ne bagamba nti ate babongezaayo essente olw'okubanga embeera y'ebyenfuna ekalubye. Kyokka ono afuna emitwalo 18 n'aba nti is not attended to. Beesoma nga bw'atali kutiisibwatiisibwa kwa ngeri yonna kugenda kubajja ku mulamwa gwe baliko. Kubanga singa tewaliwo ndagaano maybe kyandisobose naye endagaano ki bweri. Singa bano beediima kitegeeza emirimu gyonna mu disitulikiti gyakuyimirira omuli n'okussa mu nkola wamu n'okulondoola enkola ya parish development model etandise omwezi guno n'ekigendererwa eky'okubbulula bannansi okuva mu bwavu. Nabano bannaffe bwe bali kwongeza emisaala simanyi nga ginaabalibwa kubanga agibala naye ali mu kwekalakaasa. Balangidde abakulembeze mu gavumenti aba waggulu okwefaako bokka nga beeyongeza ensimbi olwo ne babawa obusammambiro. Naye ate bannaffe bakisuusizza nakyo kyo twagala tubagambeko nti no obukulembeze bwe mulina mubuliwo on behalf of Ugandans era tubasuubira nti mulina okubukozesa nga bannayuganda bonna baganyulwamu si kugamba nti ate obukundi obutono. Misaala si kirungi kulowooza nti ffe abasaanidde okufuna esente zonna ez'eggwanga kubanga naabo abatali ba misaala abantu baffe ababulijjo nabo tubalowoozawo. Ayogerera gavumenti Chris Baryomunsi bano abasebe baleme kwekalakaasa kubanga gavumenti erina enteekateeka ey'okubongeza omusaala gye bujja newankubadde si mwaka gw'ebyensimbi guno. Twagala kubasaba nti mubeere bagumiikiriza kubanga gavumenti ekkiriza nti twetaaga okutereeza emisaala y'abakozi naye tugenda kukikola mu phases katumaze okwongera bannasayansa n'emyaka ejjako tujja kuba twongera abalala mu myaka nga 3 mu medium term tujja kuba tutuuka buli mukozi owa gavumenti. Tukitegeddeko nti bano bayitiddwa abakulu mu minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti olunaku olw'enkya boogeriziganyemu ku nsonga eno. Kino we kijjidde nga abasomesa kye bajje bakkiriza okudda ku masomero oluvannyuma lw'okumala kumpi wiiki 3 nga baganya okukwata ku nnoni era ng'ensonga ebadde ya misaala. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.